ndikugoberera gy'oligenda mukwano gwange naawe guli ku kalenda byafaayo byange saagala kusembya tulugunyanga kadama mu kiyumba yakeka kayimba kange bakayita ttendo nze muziki wange muwandiika okusinziira kale ku bintu byendaba ebyaddala byendaba ebiri mu bulamu bwo bitaba mu bulamu bwange kozize ekyo tekiri mu bulamu bwange nenalaba okusinziira ku kye nalaba nefumba omutwe gwange nenzijjamu ekyo kuba baby nkwagala I don't know where the girl you feeling the same omulungi nkufiirako kilona misana darling I spell your name T-E-N-D-O gwe Masaka wakwatagana otya ne mwannyinaza ali Busukka Mayanja kwatagana ne Black Panther namusanga ku TikTok namusanga kati nangenda ku live ye ne musaba nyimbe mukozi nosindikaka invite nansindikaka invite nanzikiriza ne nyimbamu we nayimba nanyumirwa byenyimba ndowooza kwekuna kati awo nali nkyali kusomera ujjo mbadde mu form 6 nansuubiza okunyambako wana abasobodde kozi yangamba oyimba bulungi music omulungi bikiwe bityo mbuza nokumbuza oba nze newandiikira nemugamba byonna nze newandiikira nangamba omala okusoma omaliriza okusoma enda kuyambako era nange namala okusoma saakola nsobi ndala yonna nemunoonya nze kusinga nkali nkuze njagala nnyo abayimbi b'amaloboozi abayimbi abayimba amaboko abo baagala nnyo ngaani bangi mu Uganda abayimbi b'amaloboozi bangi wali Aziza Zoni waliyo Little Boss waliyo Jenny Kalicha kyamazima sina TikTok n'omugwe nali nsasudde bakikola mu mutima mulungi tobayisaamu yadde akasimu sina gwe nali mpisi okujjako amaze okukola gwe ngenda neneebaza naye nga abasinga obalabirawo nga challenge yatuddeyo dda yatuddeyo namala ennaku nga nnya nga manyi ndi mu kirooto era nga nsaba sigolokoka nsigala challenge yani yasinga okusasamaza n'ogamba nti ndabika sinazuukuka kati awo Panther wajjira n'atuulamu atekako otufuta aiya ebitabuka butabusi kuba oluyimba buli kanako olukeberako nga lukuze nalukeberanga kale olusi nga ngambo bankebedde lukyamusibe lwange nga nziramu nsaakinga omundi omulala ndabe nga bwe ngenda mu original sound ndabe oba lweddu nga lweddu nendabanga kale nalowooza namu nti TikTok oluusi erimba mwiri waliwo radio ezirukuba naye nga sizikoze eki tobunabaana batuukirira nako nga nabo n'okumanya katulaba neyo radio gye nalutwalako ne bagana olukuba naye olunaku olumu yalukubako ndowooza nga tebajjukira nti nalutwala nawo Export TV to the world. nkulamusizaako gwe mukwano gwange atulaba nenkwebaza emirimu gy'okola amanya nze omwana soda mba ne abba abaawo mpolampola ntukutusaako ensonga mukwano gwange Black Panther Africa emabegakawo yalina ensasagge ey'amaanyi ne mukwano gwange eruuyi eri naye ndowooza Black Panther yatuweretedde omuntu omulala abbe ngambe bwe ntyo Black Panther yafunye omuyimbi omulala oba omwami omulala Black Panther nkutumiddeko yonna gy'oli katusuubire nti leero promotion tetugenda kutuuka Black Panther alina akantu ke yankolera mu maaso awo wampadde olubuto naye koolwegaana be paba oba onzise busi omukulu gwe nnina si mulala amanya agenda geeyogerera sebo oli oti bulungi sebo obukaka mu bungi nakigambye tetunaba nakujja ku seeti ndi bulungi sebo gye baliko sebo kale mukama wange amanya go gwe ani amanya bampita Ronnie ate teweeyita bamuyita Ronnie Raise ate teweeyita sina neneeyita agange bampita Ronnie Raise genkozesa nga amanya gange ag'oku stage then ag'ewaka bampita Kazibe Ronald Kazibe babeddira ki babeddira Nnyonyi Ssebo sajja muganda naye totufaanana banaye twalumbibwa wandigambye tife tetuddira fe bava mu saidi zeeri mu Western Uganda ng'osaze ekatuna n'oyingira munda eyo tife tetweddira nese omusajja wa Nnyonyi omwami ono abasinga mu mulabye alina oluyimba lwe bambi lukoze bulungi ndikugoberera gy'oligenda era ndowooza obulamu bwo wali obubabuuliddeko
gye wava gye wakulira mbawuliddeko sikyo yeah. Katugenda nyumyamu lwafule ebyendongo naye tujja mubuuzaamuko kuba nina abawagizi bange wano ku Export TV oba oli awo abatakola ki abatakulabangako soka otuwa akapera anko tetuyinza kukoleka ndikugoberera gy'oligenda mukwano gwange naawe guli ku kalenda byafaayo byange saagala kusembya tulugunyanga kadama mu kiyumba yakeka kayimba kange bakayita ttendo baluyita ttendo oba ndikugoberera baluyita ttendo jeswa kuba ndowooza ekyo kyasinza okukwata abantu ndikugoberera ttendo aba muntu ttendo linnya lya muntu wakayimbira ttendo no ttendo linnya lya muntu liwa linnya lya muntu kati tuyimbire ekitundu ekiri mu ttendo ekijjayo taito tuyimbire mwaka akajjayo taito y'oluyimba akajjayo taito oluyimba kagamba kuba baby nkwagala I don't know where the girl you feeling the same omulungi nkufiirako kilona misana darling I spell your name T-E-N-D-O bwekitoko kyajja jajja mu version ya spelling agumu ttendo X oba era ye maama abaana afumbe waka jasi linnya lya muntu linnya lyanyumira neyimbako briefly tuwako ka background katono ku ttendo oba just ng'abayimbi bagamba nti nabadde awo vibe n'enkwata no nze music wange muwandiika okusinziira kale ku bintu byendaba ebyaddala byendaba ebiri mu bulamu bwo bitaba mu bulamu bwange kozize ekyo tekiri mu bulamu bwange nenalaba okusinziira ku kyenalaba nefumba omutwe gwange nenzijjamu ekyo kyenzudde ttendo bakweganye omukulu wamuwa olukundo n'akuwandikira akayimba naye bwaze ku interview akweganye kyemanya ebiseera ebisinga tubeera mu byalo osobola okukola music wo n'omuwandika niwayitawo ebbanga nga tonafuna sente zimu recording oluyimba luno waluwandika biseera ki aluwandika 2022 nali mu form 5 nali mu senior 5 nawandikira ttendo 2024 walinga mu myaka 2022 nalina emyaka gyali 16 mugate abaana bange gyali 16 bagenda kugattagatta 2023 17 2024 18 kyali mwana muto guno omwaka mpeza 18 mu Septemba nga 22 nga wasoma mangu nasoma mangu obwongo bwalimu ekireza ali ku ssomero nga weeyimbyayimbya by the way nali entertainment prefect mu form 5 ku ssomero gye nali nali entertainment prefect ku Masaka Exodus oli mwana we Masaka ndi Nyendo boy mwana be Masaka wazze mu kibuga ye Masaka buli kimu Masaka ensenene Masaka abagagga Masaka Lwasa buli kaseera atatuwezo oba oli awo ng'alesa akatambi Masaka oba oli awo baani Masaka nawe wavudde Masaka navudde Masaka wasomanga nga bw'oyimba abazadde baali bakiwagira kusoma nga bwenyimba tebakiinaako obuzibu yadde nga baali tebakiwagira nate nga tebanyinaako koke nakikola kale nga anyinza buyita mbubba abazadde baali tebakimanyike waka badde manyi nti tebakiinaako obuzibu naye baali tebalina kyakunkolera nti omukulu yewaggula bukyali wakikola nga tebamanyi nakikola tebamanyi obudde buno bamanyi balina okuba nga bamanyi bw'ogamba balina kitegeeza naawe oli ku probability nange ndi ku probability simanyi oba bamanyi wooli obudde bamanyi wajja kukola naye nga simanyi oba bamanyi kubeeko omwana ow'okukyala nkwatira akatambi kana akatwalitana yani muzeeyi wange gyali nayabira mu Nyendo yani amuyita Mr. Mbaziira pale munoonyeze Musa Mbaziira mumuwe ka interview kano nti omukulu ali naayimba abaana bamaama Mr. Mbaziira Lawrence tamanyi amanyi oli alaka amanyi olina muvaaka era ndi muvaaka ogenda ku university ngenda ku university naye sikati maasoka awo nga ntereddemu kuba kati sina sente zinyongera ku university obudde buno osuubira kusoma bikira MDD taata njagala soma mateeka lawyer njagala kuba lawyer gwe mmanyi owe dread owa malasita bamuyita Semakadde gwe mmanyi kati kankubuza ekibuuzo kye nayagadde okubuuza kuba ekibuuzo kino kyambobya omuntu okutandika omumanya Ronnie namumanyira ku mukwano gwange Black Panther Black Panther spreading a love
simanyi na kibingi ya akwatagana ayagala nnyo abantu nenjagala nkubuuze gwe w'e Masaka wakwatagana otya ne mwannyinaza ali Busukka Mayanja? Kwatagana ne Black Panther namusanga ku TikTok namusanga kati nangenda ku live ye ne musaba nyimbe mukozi n'osindikaka invite nansindikaka invite nanzikiriza ne nyimbamu we nayimba nanyumirwa byennyimba ndowooza kwekuna kati awo nali nkyali kusomera ujjo mbadde mu form 6 nansuubiza okunnyambako wana abasobodde kozi yaŋŋamba oyimba bulungi music omulungi bikiwe bityo mbuza nokumbuza oba nze newandiikira ne mugamba byonna nze newandiikira naŋŋamba omala okusoma ng'omaliriza okusoma ngenda kukuyambako era nange namala okusoma saakola nsobi ndala yonna ne mmunoonya. Kanamba yali akakuwadde ng'oyedde okalina ku kiddo? Kanamba teyasooka kambe era nnakuddamu omunoonya namusanga ku TikTok kati ne munnyonnyola ne mugamba njagala okuyimba era nsobola naye kasente nga sirina recording natandika okunyambako paka nakatira yanyambako. Ekitegeeza ka recording katendo yakalinamu omukono? Recording katendo already nali nakakola dda. Nakakola. Wasomanga already olinayo audio yo? Nagirinayo mu studio era namala ebigezo ngenda ningikima mu studio. Wagikoleranga sente ng'ake Masaka eyo? Masaka? Sagikolera sente. Leka naawe wayera studio? Gira kyenkale nabala nnyo mu studio nga gwaleetera abayimbi busigala akakoola nti gundi azze okuyimbamu genda omuleetere enkwacyo bwe bityo kale ayogedde ekituufu nabanga nnyo mu studio nga producer ne mufuula mukwano gwange naye naye nga ndaba sente sikola ki nga sirina nangamba ojja kujja tukole already nali nakolako naye kale mabegako nina obuyimba bwange bwe nali nakolamu naye ng'ebuyimba bwange kwale byakutetenkanyawo bityo kati naawe olulimba lwa ttendo naŋŋamba osobola okujja ne tukola kuba music omuwandiike mulina mungi. Olina ennyimba nyingi wawandiika watereke? Nyingi yasinga nali ne ssente nga nkyasoma nali njazikola nkyasoma. Mali ogenda fokasita ng'okyalina ku ssomero? Nali nsinga okwagala nga njagala nnyo okubeera owakabi nga yali afuukidde sita ng'ali mu Masaka eyo nga tasaze najja omwe muwaanya nnyo mu Masaka naye ndaba bonna basala ne bajja eno. Nti bonna basala ne bajja eno? Suna Beni baali b'amaanyi nnyo ku Buddu FM naye baafuuka b'amaanyi nnyo nga bazze mu Kampala. Walina kirooto nti osobola okufuuka Kamenyo mu Uganda yonna ng'osinziira mu Nnyendo? Ng'ani yali akikoze? Ebyafaayo byeddiŋŋana gye bali bangi. Mpaayo omuserebu yali amaanyi asinziira mu Nnyendo kale Masaka n'asaanikira eggwanga lyonna Uganda. Basuna Beni nga bw'oyogedde yagenda okuva eri already nga wakabi bwe yajja eno yaggumiza buggumiza ne kale nga eno ewasinga naye nga n'eri wakabi. Muyimbi ki bagita akumentalinga gwogamba yakwegombesa okuyimbera nga bw'otuula okola evoko mu nsiko ogamba kankubemu ng'ono? Nze kusinga nkale nkuze njagala nnyo abayimbi b'amaloboozi abayimbi abayimba amaboko ago baagala nnyo. Ngaani? Bangi mu Uganda abayimbi b'amaloboozi bangi. Waliyo Aziza Zoni, waliyo Little Boss, waliyo Jenny Kalicha, bangi bawaiki bangi nnyo kati abo penzi tanayogera nno wembadde ndowooza bangi baalya mu voice bannowuni bangi nnyo ne Victor Rose naye gyali amukolwana Vairota abo bonna nga bakwegombesa. Ogenda kuba bo bakinsookamu. Ogenda okukwatagana ne Panther nga sound wedi wamuteekayo ku TikTok? Nali sinaba mute namuteekayo we namuteerayo no nali awo nga nzemu kwatagana ne nga nzemu munoonya kaseera we nateerayo sound yange era n'agituulamu naye yagituulamu ate byali birala nnyo nesooka enfubutuka kuba ndaba sound yo erina almost ba TikTok abasinga okuba ab'amaanyi. Obawa ku ssente bano abantu?
kyamazima sina TikTok n'omugwe nali nsasudde bakikola mu mutima mulungi tobayisaamu yadde akasimu sina gwe nali mpisi okujjako amaze okukola gwe ngenda nenneebaza naye nga abasinga obalabirawo nga challenge yatuddeyo dda yatuddeyo namala ennaku nga nnya nga manyi ndi mu kirooto era nga nsaba sigolokoka nsigala challenge yani yasinga okusasamaza n'ogamba nti ndabika sinnazuukuka nezaali nnyingi awo ezanshokinga kuba waliwo abantu abamu nga nali sibasuubira ngaani wekanga nga akoze bali bangi sobola kumentioninga nti gundi gwe kyobamanya kati batiktok abasinga okubeera abakabi abasinga obungi bagituddemu naye abaasookera ddala ffenna kwe twalabira olina okuba nga omulina wagamba nti basookera ddala basookera ddala abasooka waliwo omwami omuhazibandi mado by the way omu ku bali wagguluggulu waneeni omulabi wa mado system bwe yagitulamu n'ogamba am I for the seeing nekanga omwana namala ebbanga nga manyi ndi mu kirooto nagenda negolokosa mpolampola nimanya nti ebintu bya ddala ekireza olimba otandika okukola magic ng'okyaliyo e Masaka Masaka maze kujja nali nzize e Kampala nave Masaka nga luli mu challenge nga bitaano awo ng'olwedde era Panther alukuttemu oba yalitanaba nedda Panther yalitanalukwatamu Panther era yalisangawo mbitaano nga lulwasooka okukonerawo kale naye era nga nze nali musanyufu mutima kwa Katonda namusaba nimugamba singa mpeezayo challenge nga bitaano ekireza gwe wali wakuba ddajja akapooti wali wakasamba ddaggu bati ate anti ogambe gwe challenge wali mu bitaano nze nga kale Katonda ze musaba olwedda azikuwadde nga ndi mumativu mu mutima nga mwebaza Katonda neyanza nnyo neyanzeege nakusaba munayo kintuukiriza nga simanyi nti luyinza osukkakaawo kati awo Panther wajjira n'atuulamu atekako otufuta aiya nebitabuka butabusi kuba oluyimba buli kanako olukeberako nga lukuze nalukeberanga kale oluusi nga ngamba oba nkebedde lukyamusibe lwange nga nziramu nsakinga omundi omulala ndabe nga bwe ngenda mu original sound ndabe oba lweddu nga lweddu nendaba nga kale nalowooza namu nti TikTok oluusi erimba olina awantu alala waluteekako ng'ogyeko ku social media ng'ogyeko ku social media nga TV radio nyina radio emu gye nalutwalako mu Masaka buddu masiko sagala jogera kuba we nagiruwa teyalukuba oba tewaba wakasente anti lake baba baagala tesaakalina wabatwalira nogamba munkubiremu nimbegayirira nobegayirira nebagamba bati bagamba tujja ddukuba ate bo tebasobola kugaa nti tujja ddukuba kuba bagamba olimba lulungi oli wakabe ebikiwa ebitwe naye kali nga sitwaliddeeko biweebwayo toyogedde lulimi Luganda ne lubeerayo ne balutereka kati n'obivaako toddanga mukugezesaako lediyo ndala yonna kale bo balina bye baagala ate budde buno sinna bifuna ekitegeeza ne wane olutrendiza ku TikTok toyina mainstream mwiri waliwo radio ezirukuba naye nga sizikoze eki tobuna abaana batuukirira nako temuanga nabo n'okumanya katulaba neyo radio gye nalutwalako ne bagana oddukuba naye olunaku olumu yalukubako ndowooza nga tebajjukira nti nalutwala nawo lwabasukkako amaanyi ne balukuba nali ndi awo nga waliwo yampereza ka message nagamba mwana okimanya eri gye twagenda ntwalayo oluyimba balukubye olwaleero kirwaisawo wiiki ng'emu emabega loni olina abakuyambako mu music life nga management ng'ogyeko Panther ng'ogyeko Panther mbadde sinafuna management naye nga njeetaaga budde buno njeetaaga Panther anyambako wano jesi by the way kimu ku byasinga okunyambako kufuna management y'amaanyi ngegenda kunkwatako bulungi ekisinga osumbwa abayimbi nga mmwe ova bwotyo ng'olina talent ng'oyaggayagga olufuna management n'ekukwatako n'ofuuka ow'amaanyi nga management osamba
tubisuubire muggwe naawe ng'ofuuse ow'amaanyi ennyo okusinga wooli. Waliwo ababi ndowooza kale buli omu abaana mutima gwe naye nze sisuubira kikola ekisooka nze nga nze serabira muntu ankuteko kuva wansi. Onaye gw'osobola okwogera yali akutteko ng'oggyeko Panther? Nyina kyali wange yasooka okunsasulira akayimba ke nasooka okukola mu studio sobola mwerabira. Bamuyita Basudde, bamuyita Waswa Ronald Basudde, akola ku supermarket jesi akuba jita kati kyekya ate ng'ayimba buno bimba bwedda kyekyamutumisa Basudde. Yasooka okunsasulira akayimba kakasooka mu studio. Kayimba kyabo ekali awo bakayita Nsaba Buddebo. Oba naye bw'okazannyo oyagala kaaba? Nze sibo ate no by the way waliwo omukulu bamuyita Lizard, bw'ozannya akayimba ke iwetakisa tingisa kamunyizaamu kakayimba ako tingisa. Buli kayimba kange nkaagala kuba muziki wange muwa obudde. Buli kayimba kange nkaagala. Production yali nungi. Ate production yemu era yakola Ttendo. Awo mba nkutegeera. Ronnie, olina video oba tonnakola? Sinakolayo video n'emu. Naye nga tusuubira ogikolawo mu maaso Katonda wanaaba tukwatiddeko. Because video yeetaaga ssente si bwe kiri? Bwe kiri. Era olina okuba n'akasente. Tonnakolamuko kasente mu kibuga Kampala muno. Okakola mu kyakasente? Mu byonna oyinza okuba ng'olinayo ka side hustle obanga n'obuvuluse bwatandise dda okukolako ebivulu nga tetumanyi. Sirina kavulu ke naakubye. Nsuubira kale awo mu maaso. Oba otyo tubulya tuyinza okusaba accountability. Sirina kavulu ke naakubye nze. Teri yadde ka booking kazi. Naye nga nyina essuubi nti bugenda kujja. Akayimba kano birungi ki bisofa by'okabalamu by'ogamba nti at least akayimba ako Ttendo kangasseeko kino ne kino. Akayimba kampadde abawagizi. Sebo kati nange nyina badayadi ng'oli agamba era mba ku TikTok awo abali aba commenting mu comment section nga ndaba aliko gundi waloni Reis nga oli bw'akogerako ekibi bafanaye. Kati akayimba kankoledde sofa ebyo nyina abanzikiriza mufunye emikwano. Okusinga kyekyo kyensiza okufunamu abantu bantegedde, abantu baali tebamumanyi naye kati bantegedde. Mwe abavubuka abatoototo mutera n'ofunamu baana bannammwe ate bettanira nnyo abayimba ennyimba ezo, tonnabafuna bo? Abajja mikwano gyange bajja kale bajja baze kufuka. Ngamba abaana ab'obuwala era ne mubaako ebintu ensonga ze mukwasaganya. Yogera mazima kirina omubaidawe okukola ki? Tonnafuna kuba omenze n'abannyinaze bano ab'omu Kampala bo bezzira aliko nga bumesegi bwazze dda tebunnatandika yiika bujja n'emikwano gyange jokka bakyali bange. No, olejjanga ayagala gye sifuka mukwano gwo nga omuyimbira bulungi. Loni yogera amazima nkyasande njogera amazima era ge nkugamba. Mikwano gyange bajja abantu nga baagala fuka mikwano gyange si bawala bokka n'abalenzi bajja. Nolina girlfriend? Asiina naye nga nsuubira ofunaawo mu maaso. Ekibuuzo ekyo kigumu. Nze si kigumu kuba ansa yakyo ngimanyi. Ate kikubuuza kuba oli 18 kati? Ngenda sinaba gikoma ensonga lwaki nnemeddwa nokikuddamu ensonga okyali baby. Emyaka teginzikiriza. Togezesanga nako? Nga bisomako. Abera bayo omukulu kyangambye tagezesanga kasomako bisome. Bisomako kuleta akuuma tulina akuuma kape tukateekako ng'agezaako kakaba ngwi tuleta akuuma akuuma kaba wekali tukuteekako akuuma bakaleete anti nga kakebera bw'oba agezesaako nga walozaako nga wakomba kunva bw'oba kakuteekako kakaba ngwi bw'oba tonnaba tekakaaba ndirawo kantirako nekakaaba kaba kafu. Akuuma kape tekalemererwanga anti wokantirako nekakaaba akukaba kafu bwagwe tolozangako naye nga mbisomako webale kwekuuma. Omanye endongo ekisinga osuula abavubuka by the way kiri serious bamaama ate n'abakulukulu baagala nnyo mmwe abavubuka abato simanyi batonnafunayo batuwa apartments naye ng'oyagala mulimu ngukoleko ogwaki ogwabatuwa apartments njagala ebyange bikolerera. Challenge kizo wakasanga mu music industry kasokedde ova mu kyalo gye e Kampala eno.
kale nze nakasanga music kyokka ndowooza kya promotion basi promotion yeetaaga ssente si bwe kiri kati ndowooza awo generally baziba ssente ziba ssente tonafuna ku bino nkokola ebyo kale wayinza okuba nga wali naye sinnabiraba kale kiyinza okuba nga kuba oli ayinza okukuba ebikono nga tomanyi nti ali mu kukuba bikono kati biyinza okubaayo nze nga simanyi nti waliwo akola ki akuba ali okunkuba ebikono naye nze sirina kikono kye naalabye ate ezzalawu liri mu ndongo wano e Kampala egenda okuzalawo bati ate naddala abayimbi omanyi kisudde nnyo abayimbi abaana TikTok eyo twanjulidde abayimbi bangi nga bali talented bulungi naye abamu baalemererwa okuggusa ekintu n'olemezaamu nekireeta tulowoozesa nti abayimbi abayita ku TikTok bo babeeraawo bwe batyo mulina level gye mutatuukako simanyi ekintu ekyo wali okiwuliddeko era wali okyegendereza bayimbi bangi nga zze kati okugeza nga Siiza yatukuba ebirooto oluyimba ne luba lulungi naye naakoma waliwo n'omwana yayimba insane oba yani insane you drive me insane onsude eddalo bajja nga balina talent naye ne babaako level gye bakomako awo kati simanyi oba naawe kyogenda okutukola musiki wange nze simusuubira koma ku TikTok yokka era ninaze nga size kuyimbira TikTok yokka nze kuyimbira ggwanga nga Uganda leka abantu bonna bamanye saagala bakutikba ku TikTok bokaba bamanye ensonga kinteekamu amaanyi okulaba nga producing ekirungi tulinayo ekirala mu ffumbiro oba tugira tulya tendo ebirala bingi ono wali ennyimba nga kawumbi osobola otuwamu akapeera abaana b'omu kibuga ne bakola copy and paste nera abaana bange abatatudde gwe neesiga asooka bamuyita gravity omutujju mulungi ku copy and paste osobola otuwaamu oba akapeera mbuzi ngompadde ssente nenkakuyimbira nenkakuwa nokkakuwa nokatwalya kuba kati nze wange gwe nayimba ate sobola mukuyimbira mbuzi ng'omusasudde nenkuyimbira mbanga akakuguzizza kale kaba kafuuse kako kikye tuba tusuubira maaso awo osobola tuteeka ku tension netubeerawo ngaamatu nga buli akulabye leero amaaso agakutaddeko alina ekijja kyakuwumirira kiki kyennyini ekyo maaso awo ng'oggyeko ttendo nyina oluyimba olulala lwengenda okuta awo mu maaso so ndowooza lwebaba balinda kikyenyinza okubagamba ndowooza bagenda kuumira luddawa wennyini awatuufu tugende ku lediyo ku TV social handles zo ebintu ng'ebyo nyina social media handles zange nyina TikTok kusinga kati gyembadde nsizo oyimirirako ennyo okozesa simanyi nalabye yani aliyo Ronnie Raise baadawo genda tuwa ku background w'erinnya eryo omuntu awamutubuuliddeeko lwaki wetuuma Ronnie Raise okwetu babira esinze nalyetuuma nakyali wange yali ntuuma bamuyita Jordan Feelings lwaki yali kutuuma twali tulinayo gye tugenda okukuba akavulu eyo bayitayo kasensero mwali muyimba emasaka Masaka wali okwo jewe mbadde mu form 5 okuba kati okusinga kale ebintu by'okuyimba ebyo sinze byenyigiramu awo mu form kale wensiza okuyiwawo ennyo omubiri kuba naliko n'emmere ekitone era mu ogwo omwaka gwennyini wagendako muyoleza ekitone naliyo byatambula bulungi era nga bwe nali mbibazi kireza gwayinga yolesa ekitone nga tobaze kuwangula ogamba nti nze byatambulanga bwe nali mbibaze nga si gwe yali omuwanguzi engeri gye nali ntandika wajja tusumbuwa sumbuwa Alex mukulu nedda engeri gye nali ntandika nga omulundi gwange gwali gusoose ate era baire gwe gwa ndowooza gwe gwakasembayo era engeri gye nali nti gwe gusooka nagenda nze nagenda ngenzegesa ndabe basajja bano banangoba oba nitebangoba wayimba kayimbako wayimba kamulala ayimba kayimba kannooni kati nze Alex mukulu gakutunuulire kayimba kannooni kaali kayimba ki bakayita taata nze kati nkulaba nze Alex mukulu Flavia wuli wali eri waliwo Flavia waliwo Tashi waliwo Tashi gundi teyaliwo omusajja nga omusogo ono naye yaliyo Jaji James mutyabule aliwo awo nembagamba emba kaali kagamba
Mbagamba kizibu musajja okusaba ewataliwo maama. Tela bagamba kizibu essanyu okulifuna ewatali kasente. Nkwebaza watwagala nnyo nnyo buli kanaku taata nkusabira buwangazi. Oyo Mukama akutaddeko emikono ffe abaana bose bo makula. Kati butali kagenda bagayita taata yakugamba kikuba kyajja kugamba ambuza genda muunya nze yangamba yambuza oyimba ddoboozi ki ng'olimanyi Masaka mba mugamanyi Masaka mba mugamanyi nkyandi ku mutwe era kye namugamba wamugamba ki gamba nyimba alto nangamba kati gy'oyogeredde gy'oyimbiddemu ngali agenda kumbuza gy'oyogereddemu najjukira ndowooza nti mbadde nnyimba nangamba gy'oyimbiddemu nange nesigalirako ekyo nogati gyenyimbiddemu ngamba eyo yennyini aluto kati bano babalala ne baŋŋamba ate bo baali basiima eddolo ne bakuwa yes ne bampa kaadi endeeta e Kampala ate ye bampita ate ye yeye nti ye teyagamba mbu oba nkuwadde oba sikuwadde kale ndowooza byamusukkako ekitone kyali kingi oba kyali wansi nnyo kyaga kyali waggulu simanyi kuba yeye amanyi ekyali mugundi ekyali kubongo e Kampala wajja najja e Kampala nosanga abaana abookya e Kampala baaliyo naate naabe Masaka era twajja tuukya kuba Masaka yafuuka ekizibu yatufuukira ekizibu nansikombi kyenkusaba njagala kyasimwa oyo ye yatufuukira pulobulemu ye buli wajja bamalira wa yeyita na Masaka baidawo yasitula erinnya ly'ebbendobendo ly'e Masaka n'alyetikka lyonna sebo n'ovuganya nenzija nvuganya era nno baidawo ku mutendera ogwo omutendera gwe nasembayo okulabikako meresa ekitone nayimba akayimba kange akakattendo wakuba abajjaji balabika tebakyakajjukira nakajjukira naye kakayimba ke nayimba ne bagamba dde waka tekanyumye kati ezo empaka zaali zikyeyongerayo nenga bwe nagamba ate kati ndize nali neegira biki kwefandinga bino kujja Kampala kati ezo empaka ezaddako saddamu kulabika ekitegeeza ekyakujja mu busobozi so sente bali bakusalako nali sina busobozi nga sikola ki sisobola kudda Kampala transport ye Kampala okuva e Masaka okujja e Kampala nga biwanvumu okwo besides endongo kiki kyokola ekikubeezawo mu bulamu bwa bulijjo kuba kati endongo yo tennatuuka kuvaamu bibala kituufu nagava ku ssomero nanti ndi mu vaaka naye avaako oba olina okulya kuba kati Kampala ebayo opangisa ennyumba ebayo okwambala kati mumuli bayimbi ndetenkanyanga omuntu otwalamuko okutwalamuko batya omanyi batwazi abatwazi asibamanyi tulina weka teri emirimu egifunirawo batwazi smart wire kwejo mbadde sinafunako gwengala kale kubira omulanga abalabi bange nze nkujjako engalo Panther mugambe nti omukulu namusisinkanira ne tunyumyamu era tujja kuddamu tunyumyemu mpola mpola kuba kati tufuuse baluganda era kati tuli tukwatagana kati kubira omulanga abalabi bange obeeko kyobagamba oba oliawo ffe tuberekereze okusooka nebaza gwe okunkyazaako wano ekyokubiri nebaza Black Panther ne ttiimu yo mwebale kunjagala n'okunzikiririzaamu basuubiza butabayiwa abalabi baffe abalungi basaba bambi mukyaliyo ku social media ndozi zange na YouTube channel waliyo Ronerizi na TikTok account nyinayo Ronerizi mugende mu following ne ku YouTube mu subscribing zina okubeebaza okwagala akayimba kange antu banjagadde mwana nali sisuubira ndi antu tomeregana Malala ate abantu be bakuwanika bw'obalaga Malala era nga bakusuula tusuubiza bingi nga muli nze saagala kuggwa ensonga lwaki sigenda mmera Malala nkubuulira sisuubira nga kiyinza okummeza Malala anti buli woyita Roni obe Masaka bayita Roni bogende Busoga Roni bogende gundi Roni nga message buli kaseera
Bebisinga osula bayira w'abayimbi b'e Kampala. Nze sibisuubira kunsuula. Kale ebyo bisuula omuntu atamanyi gy'avudde naye ng'omanyi gy'ovudde nga n'abantu okimanyi bye bakusitudde otandika okumera Malala ng'obeeragirako. Oba waakugwa ate nze ekyo sikyagala so ngenda sigala njagala abantu nga nkola ekyo kye bansuubira okukola. Eno interview yakumeka? No interview yange ninga yakusatu oba yakuna. Mpa omuwendo omutuufu ng'ambe nti nze omukulu nze amulina omulundi ogwokubiri oba ogwokusatu kuba nakulabako ewa Alan. Alan ndabe eno interview yakuna. Alan bagwe mmanyiiko. Kale omukulu bw'ati bamuyita Ronnie Reyes bambi muyimbi mulungi era ndowooza bwakuwaddemu akapera nsuubira okkiriziganya nange nti Panther ku luno teyatuleetedde mwami teyatuleetedde mubeezi kuba wuno akyalina mwana muto yaleese talent nange ngatta eddoboozi lyange ku lirye n'ery'abalala tusupportinge Ugandan music oba oli awo naffe gye tujja eyo tujja kuba naffe tulina bye tubala bingi nnyo so subscribinga commenting ate sharinga kozi nege njagala okuggumiza nonya management omuntu ali nyabo basse bali eyo nga osobola okuteeka mu ssente ndi ready okukola obulungi n'okugondera amateeka ago kasobanga nawe oli willing okukola nange tubawe namba y'essimu oba nakufunira oba tugireke tugirese no anja naye tugibawe kuba oyinza okuba kunoonya nga bayaga manager damager manager yali eyo nga oyagala managinga Ronnie Reyes enamba akoyinza okunfunira eri 0703 709 456 osobola okujja ne twogera ne Black Panther kuba kati obudde buno yannyina yadde tewali nti twetwasayininga naye kati yansitudde okuva eri wansi gye mbadde. Wali omulabeko maaso ku maaso? Simulabangako. Weegomba? Nnyo. Mutuwa tugenda? Sisobola butabeerayo. Basebo ne bannyabo bayidawo yabeka nkayiseewo. Tugenda okulambuula guno omwaka ng'ennaku z'omwezi 27 paka ng'ennaku z'omwezi 3 Luno tugenda Lambula yansubiza tuwa ina 2 tuwe esooka genda paka Rwanda tuyingire Rwanda abaali olulinga ffe twanyumirwa okuzaama okugenda tuwa okwata emitwalo 50 kuliko okulya akutambuza buli kimu kiri okwo gukasowayo emitwalo gya 5 tuula jayo ngoyezo lumba ate sente ezo osobola ziwa mu installment guno mwezi gwa kusatu tukoze interview no sobola waayo emitwalo 10 guno omwezi oguddako no waayo 10 ogenda tuuka mu December nga kasente kagwayo dda n'ogenda n'onyumirwa banne twanyumirwa nange nesunze era banaye abaagala onyumira Ronnie Reyes bw'oba tolina namba ya Panther engeri gy'okisasulamu enamba za expo weziri awo wansi inboxing obagambe njagala genda kutuwa tugende kuno omulundi nga bangi tulambule Uganda mubufu bwennyini kankujjukiza ba Cambridge Junior School saabogeddeko basangibwa Matugga kito bano bagenda kuweerera omwana wo bulungi nnyo ba followinga curriculum waliwo gye bayita nnyo curriculum bagi followinga bulungi ne bino biko curricular activities kuyimba kuwuga bingi nnyo omwana bamuyigiriza okuyimba n'okkuba ebivuga kaso omutuusa ku ssomero n'owaayo school fees ebikozesebwa oba wadde oba wakisulo abisanga ku ssomero era enamba zaabwe ziri awo wansi bakubireko okumanya ebisingawo balina ddeke yamwe abaana abali ebweru w'eggwanga omwana omutwala ku ssomero n'omutwekayo bepaba basobola omukulabirira ebbanga lyonna lyogamba nti kati mumutwaleko ewajjajja mu kyalo byonna basobola ate ku ssente ezijja mu nsawoyo akubagulizaako oyagala wambazi tumira se omukadde wa ntumidde abantu abakolera ebweru w'eggwanga abali abweru w'eggwanga bakadama sagala bayita bwe bogere ba house managers erinnya eddungi erisaana okukozesebwa mbatumidde mbaagala nnyo wambi mwebale kunjagala lwaki obaagala nnyo bebamu ku basinze okunsupportinga bayira yadde n'abantu abalala babaddewo naye okusinga challenge zensinze okulaba ku TikTok zibadde zaabwe tolina kyakusoomozebwa kyoboogerako bakadama sina kusoomozebwa kwe naalabye gye bali obaagala bwagazi mbaagala nsonga nabo
bakwagadde banjiriddewo mubiri bakuba abo ng'ennaku z'omwezi 23 nkuyise ssebo tulina birthday wano wennyini we tuli eyange kennyini omwana soda ennaku z'omwezi 23 guno omwezi guno gwennyini tugenda kunyumirwa kulya paka kuwulira ki naawe nkuyise nja kujja ssebo mukama tugenda beera wano wennyini ku Namuŋŋoona Kigobe essaawa 10 kijja kuba kyakutteyo dda ki kye tutogedde Colonel Reis mama abaana tumutumireko simulina nja mutumira ku interview ezinaddako myaka ng'eno ng'omufunye myaka ng'eno okuva kati alhamdulillah mubeere bulungi abe yali ku kamera mukama katonda omulungi abatukuumire Export TV to the world.